Tolwana nabo. Temulwana. Don't fight with them. Okay? Don't fight with them. Sir, I am going to campaign. Okay? Banange mubaleke. Kati omuntu alina endowooza ng'eya John Ssegawa nti Bobby azannya documentary omugamba ki? Mbu azannya documentary bino ebintu bya kusiiga nziro. Neffe tubagambye enkonga eno tetugenda gijjako matabi gokka. Omanyi abo matabi. Ffe twagala gusigulayo nga mulamba tuguteeke wali. Bwe gunaatulema situlayo tuleete ekigusikawo kigusuula eri mukadde omuti. Tusimbewo omuti omupya. Bano kye batayagala. Kubanga nakano kakulu. Ye John Ssegawa agamba nti singa Bobby wamala oyita mu bikubo by'enfuufu eyo bw'aba agenda eno okwogera n'abantu mulaala asooka kujejjako n'atagyerekaako. Ate kati era gy'akyalaga nfuufu kakati John Ssegawa amanye bino ennaku zino mbadde nyambala nnyo abantu lwagagambogambo ngaago kati gwe yakusiiyeewa owulira akusiiwa sayidi ki omanyi agenda n'abasiiwa n'ogamba oba kati ono atabadde ki Kamiliyoni abantu be bamuwagira era be bamusudde olwaleero takyali w'amaanyi naye kinkwasa ennaku nti omusajja oyo ngenda kukulaga nti Kamiliyoni abadde wankizo nnyo okuba omugagga ennyo wano mu Uganda n'okusinga abantu abamu be tulaba abalina ssente oyo omwami kati gambye leero ne bwe mumuwa ekkutiya 10 ezo ze bamuwadde zinza n'okuba zaaweddewo. Kamiliyoni ng'afunye ssente olulaba abakyala abalungi bayingidde mu biyigo ng'akasukayo eby'etaano bamwagale. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. The CEO Beauty by Cassandra tulina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tulina bedroom product nako gels sabbuuni ya yerusa osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere ku Gayaza Road. Nze lujja banyabo ne bassebo abatulaba nga ndi ne senior wange Kabaya nga yakava ewa Bobby Wine essaawa eno abadde naye amachago lunaku olwaleero ne mukwatako ne mukono ne tunyumya namu omukutteko mu mukono n'ayita n'erinnya lyange oli kyaliibwa ate buzibu ki nina okumusalako olw'ensonga tayimu yakuvaayo eno kati kubanga ffe bulijjo kye tulinda kisembedde olwedde message yatuuse dda kiba okoze mwakubya abantu zaatunze nnyo n'okusinga lwe yaliyiseemu nga temumukubye okitegedde mmwe kye mwakoze ate kyakoze nnyo mmwe kye mwalabye ng'ekibataasa kati n'ekirala lujja nti batulaze amaanyi gaabwe wawe gakoma kati faawe twagala otandikira babalaza amaanyi we gakoma bino byonna ebijja bikolebwa ffe tubadde tutunula ng'era tubala omanyi ffe mu ggeto tuba na bibalo netugaa kati atuuseewa tugaali wano kati awo amaanyi tugalabye amagye gavuddeyo poliisi evuddeyo aba pulizoni bavuddeyo abasibe babaleese kati bambuzaayo wiiki mwezi babaleese mu bintu bino nabo kati bakuba bantu nakati
ffe ne tulaba nti ebitongole byonna biweddeyo, simanya SFC, simanya biki, simanya jaati, okitegedde. Naye gwe totyamwawo. Buno obulamu bw'ensi, ensi eno ogiraba lujja, buli muntu wa kufa. Ate ffe mu ghetto tetukkiririza nnyo mu kufa. Amanyi lwaki? Tuba ne bye tulowooza bye tukyayaayaanira nga bingi. Oluusi ojja kusanga n'ennyama okyagirookeera nga ggwe gy'olowooza. Osange ng'okyayina by'olowooza oganja ggulayo akabajaaji. Kati omugagga yalowooza okufa. Mu ghetto ffe tetufuna nnyo birowoozo ebyo. Kyova olaba bwe tuba tulumba omuntu tetulowooza kinaddako. Ffe tujja buziga gwe bwalabye embooko zikaaba walabyewo avaawo. Dani Magic by'omutwe ne guleeta. Walabye adduka. Bwe kuneeyongerako abalala 3 nga tebadduka. Ng'omusajja oyo ali wakati. Ne kweyongerako abalala 3. Ne kweyongerako abalala 6. Ensi eba tetabuse. Kubeeyiga ng'omu baamukuba essasi awo. Ne bikomaawo kampeyini ne ziggwa. Era zikyagenda mu maaso. Era ebibaluma akyabyogera. Ati naye Kabaya wabeerayo ekitundutundu ky'abantu ekitandika okutya nga kitandise olaba ebintu ebifaananako bwe biti. Kati Bobi Wine kyali mu kkola already. Baakubye emiggo ne bakuba. Abavubuka abo ne balemerawo. Nejjukira bakyali batono. Just yalondayo n'agamba kati gwe gundi mbogobaani mubeere wano. Okitegedde? N'abateekamu n'ekiri nti ssaawa yonna bwe kataligirya. Kakati bisimbudde olw'ensonga baakubye ng'ensi balaba abaana tebadduka. Bagumu bakyaliwo. Abafudde bafudde. Naye tekigaana mulala kuvaayo kukola ekyo kyennyini. Kubanga bw'ogamba nti kwogera kwe kusibye oba kugenda mulaala ezo, ate waliwo abasibiddwa olw'okwogera. Naye ate bwe baabasiba neera wakyaliyo abayogera. Kati kitegeeza abantu bano beetegefu okusiba bannayuganda bonna. Kubanga buli omu ali mu mbeera y'emu gye tulimu. Struggle y'emu. Abalala basirise teboogera. Naye nga bayita mu bulamu bwe bumu ng'olunaku bwe lutuuka nti lwakukubira muntu oyo nduulu basobola oggikuba. Kubanga we twogerera mu kalulu kano tulabyeko kutiya gaso wa buli kika. Tulabyeko kubakwatiddwa abawerako nga tuli embalala wali. Emmotoka za poliisi kati n'ez'amagye. Bobi aba atambula n'oziraba nga mpitirivu zimuwereke. Ne we tubadde kamwokya bw'otaba mugumu tokyama. Osigala odduka. Ne kati ngeri gye tubimanyi nti tubamanyidde kati. Amanyi gammwe tugalabye wawe gakoma. Kati we gagenda okukoma ffe we tugenda otandikira mwakubye just abantu nga 20 baabo. Naye baabalemye n'okujja mu kifo ekyo era ne basalawo ne bagenda. Kakati ku luno bajja situka bangi. Ffenna tusituke olyoke olabe batebadduke. Tujja kulaba naye ate si bye twagala. Tuli mu kugoberera enkola ey'amateeka. Nti bannange omuti guno gukaddiye tuguggyewo tusimbewo omuti omuto gunaavaako ebibala. Kiri mu nature nti ebintu bikaddiwa ekyo ne tugamba olusuku luno lukaddiye. Tulusimira ebinnya ebipya ebitooka ebikadde tubiggyemu. Naye n'ekirala nti ebyo byonna tubibagamba bano. Ne tubalaga n'obulamu bwe tuyitamu nti ffe tuli ku bulamu eno gye tuli. Ne bannayuganda gye tuwangaalira. Kiringa bw'onaatugamba nti enkonge eyo eremye egguleeda. N'ogamba ab'omukono ssente ze mbadde mpa bali abagguleeda. Kanzikuwe Kabaya mugisigule. Ekintu ekizibu ekitasoboka naye ng'ate kisoboka. Enkonge eyo bannayuganda bw'eba eremye egguleeda. Ffe tusobola ogisigula. Tuyinza n'ogisigulira obwereere. Kabaya n'emboozi ez'enkonge simanyi bamuzitegedde. Kaakati akatambi kalaga omusirikale eggulu ng'ajja ekisumuzo kya ppiki. Bobi Wine gye yabadde abuukidde. Wakalabye? Nakalabye. Saako kokka nalabye ne yabisse ennamba puleeti. Ng'agenda kukola emirimu emikyafu ng'era naye akimanyi
kyekikulaga nti ebintu bino bano bamenyi b'amateeka. Namba puleti gireke bagirabe kubanga kyogenda okukola kirungi. Kakati yajjemu ekisumuluzo teyagenze Bobi Wine gye yabadde alaga. N'atambulawo. Yatambudde era n'agenda. Ewamu n'addukawo nga bwe byabadde. Bobi Wine mugumu okuyita mu buli mbeera. Ku kyabadde eggulu bannayuganda kye baalirabiddeko ne bamanya ti bino ebintu bya ddala. Bino ebintu tebibangawo kuba amasuuti. Kati nze ndi mu kugamba teri batawaanyiza Mwai Museveni ng'ate tuli serious na kujja ku ntebe. Okitegedde? Ab'amasuuti tebalina kye baakola. Naye ab'omu ghetto ogenda bawulira. Buli omu agenda kitegeera kino nti ab'omu ghetto bwe basalawo balumbira ddala. Aye tebadda mabega. Ekyo Bobi Wine kye yakoze ekyeggulu n'asigalawo n'agenda eggulu. Yaligambye engeri gye mukubye ennyo abantu. Kale tukireke. Naye yasigadde agamba babbulaadi tugende. Tuyina okuba nga tuwakanya ebiteeka bya bano kubanga bye batugamba si byebyo bye twalagaana nabo. Nina kuyingira ggulu. Wendaba bino byonna ebigenda mu maaso nalabye eggulu yonna Bobi gy'ayise mu kunoonya akalulu. Tiyagasi n'ebirala. Nzirayo ku kigambo John Ssegawa kyayimirirako kati agamba Bobi azanya documentary endala. Kati akolagana n'abapoliisi. Kati John Ssegawa alina tubuulira engeri gy'abitegeera ennyo. Akolagana n'abapoliisi n'ab'amagye abamu kuba kyaba atugamba bwe kiba si kyekyo n'oyo asirike. Oyo yazannyanga ebizannyo bye. Akyazannya katemba. Nakatemba. Okukuutivu. Yagwa. Baagwa. Ebyo abantu tebakyabyagala. Abo tebakyasobola. Gwe Justin Noma gye muwulira. John Ssegawa nga bitandika yajja mu meeting. Ez'abayimbi ne bannakatemba. Bwe kiri John Ssegawa oyo yaliwo. Kakati era nakkiriza bulungi n'omukono n'ateekako. Kati tunaatera obbajjirayo. Kwe twasayininga abo abazannyi bagundi bakatemba abo n'abaaki nga buli omu alina we yasayininga okitegedde. Kati tubijjayo tubiraga abantu nti John Ssegawa naawe waliwo. Waliwo bakapale, waliwo simanya baani baabo bagula vite. Abasayininga kuki? Tugamba tugenda na kino. Bali ku Bobi mu copyright eyo ng'omwami oyo akyusa abayimbi. Nga Bobi Wine ayita abayimbi mukwaliko ono Kayemba, Honorable Kayemba ono waawa. Bukoma Nsimbi. Jjukira oyo abadde polomota ng'abayimbi okitegedde. Kola nabo ate maneja waabwe kati yabayita. N'agamba nange ekiddako kye kino. John Ssegawa y'omu ku baaliwo omusajja mukulu. Yoyo ba Mariam Dagire. Ate wali emabega nga tuziika Honorable Katolo Bwama. John Ssegawa yali akoonera mu Bobi Wine. Byakyukamu. Ebintu bino bikyuka kubanga naffe tubyagala bwe tutyo. Tubyagala bwe tutyo. Ffe kati mu ghetto tuyinza obutakulwanyisa. Nga kitegedde lujja. Ne tubala nnyo steps z'otambulirako. Ne tugamba kati wano Mwai Museveni tunaamukozesa tutya ensobi. Ne tugamba mu bayimbi ajja kugulamu abamu. Ate bw'anaabagula tebajja kukkuta. Bajja kwetomerera eyo. Ekirala ne tukimanya nti bw'amala ozzibawa nga bw'olaba John Ssegawa ffe tujja mubanja eddwaliro. Ffe tukuleka n'omala ozzigaba kuba tukutaddeko akatengu. Ayina eddoboozi omuguze. Okitegedde oguza omuwanvu n'omumpi kati agula bikubi yenje. Kati ne tugamba eddagala liriwa nga toyina. Nga tugamba oluguudo lw'ekyabakuza lufu. Oba olumaliriza nga tulakita gye ziri. Ffe nga tugamba munnange nno abantu nga batulugunyizibwa. Kakati kambuuze John Ssegawa. Bwe bakuwa akakutiya olwo ebizibu ebiruma bannayuganda ne biggwa. Nga baziwadde John Ssegawa ng'omuntu olwo ebizibu ne biggwa. Kiba bagamba nti kwongera kutabangula embeera n'abantu kubanyiiza.
mwe basajja mwe bajjobba kuba emitwe kale oyo John Ssegawa ndabanga ategeera naye ate kati yeewuunyisa ebintu byalimu mbwazannya documentary gwe genda okwata ezizo ezabiri byozannya todda mu bino bano balina obuzibu lujja waliwo olutalo luli wano nga tutoba n'abayimbi ng'era tulina kutoba siriyasi kubanga bwe tuba twali mu kuyimba ne tugamba eyo bizinensi tugirese waliwo ekiddako kiikino bannaye twabalekayo gye bookera amanda gaabwe ne tugaa ffe katugende tulime ate bwe twajja mu kulima abantu bano bava ku manda gaabwe ne bajja batulumba eno oli nakubawo eggambo nga bw'olaba John Ssegawa ekituufu nga bw'omala okyogera Ssegawa buli muntu ategeera amanyirawo gwe bakuwadde ssente n'oyo asirise nga tabiriimu naye nga bamuwa ssente. Kati omuntu alina endowooza ng'eya John Ssegawa nti Bobby azannya documentary omugamba ki? Naye ye ndowooza ye mutuufu nga ye bw'alowooza bw'aba agenze n'ekya John Ssegawa nga nako kasiizeewo embeera omanyi bino byakusiiga nziro bino ebintu byakusiiga nziro naffe tubagambye enkonga eno tetugenda gijjako matabi gokka omanyi abo matabi ffe twagala gusigulayo nga mulamba tuguteeke wali bwe gunaatulema situlayo tuleete ekigusikawo kigusuula eri mukadde omuti tusimbewo omuti omupya bano kye batayagala kubanga nakano kakulu ye John Ssegawa agamba nti singa Bobby wamala oyita mu bikubo by'enfuufu eyo bw'aba agenda eno okwogera n'abantu mulaala asooka kujejjako n'atagyerekaako ate kati era gyakyalaga nfuufu kakati John Ssegawa amanye bino ennaku zino mbadde nyambala nnyo abantu lwagagambogambo ngaago kati gwe yakusiiyeewa owulira akusiiwa sayidi ki omanyi agenda n'abasiiwa n'ogamba oba kati ono ataabadde ki oli naakubawo eggambo nga teritegeerekeka n'obuuza akijjeewa kyayogera kati John Ssegawa bimukwatirako wa yeesimbyewo wa watusaba kaadi gwe wasaba kaadi ne batagikuwa ati ye nga munnakatemba alabira wala azanye katemba nti bino si bya katemba bino bya ddala ate okyogedde bulungi munnakatemba yalaba nti muzanya katemba tulabye bangi nnyo abakatemba bangi naye teboogera nga ggwe ba Alex Mukulu be basinga wano nkuze ndaba Alex Mukulu azanya emizannyo gye jjajjaawe Kabangala oba ye kitaawe nawulirako yaleeta Kabangala agabudde naye nga talina na katemba gwaleese era ne bamuwagira okitegedde kati bino si bya katemba nga bw'olowooza Ssegawa bino bya ddala binyiza ne bannayuganda ne batwala n'omuntu emisinde temulina abayimbi be mulaba be bagoba olinda genda mu katale naye bagambe tetutunda omusajja abasiiwa ne batusobera bano n'agenda ey'engulu nanoonya kalooja akabi n'akateeka mu kamera waliyo looja ennungi Ssegawa z'amanyi ye Ssegawa oyo yali azannyeeko eyo emizannyo gye gy'agamba yali abitutteko eyo abo abalenzi boogerera wano John Ssegawa ebintu byo bikoma wano ne mu biseeyo ku YouTube ensi neeraba ebyo naye gwe oyinza okutegeka Ssegawa wali ne tugenda era ogenda okulaba ng'ayitiddeko abayimbi ate bano abayimbi mwe abakatemba mwavulugibwa dda kooti y'abantu yasala emisango 909 ne wasigala omusango gumu negamba abayimbi mwe munaafukamiranga ewa kabona musuuza n'ofukamira kulembera bali ng'omaze ofukamira bafuuka basabiriza ekyo ne tukimala ne tugamba owaaye ab'amaloboozi nammwe ogwammwe temujja kuddamu kuba na ddoboozi mu bantu kakati tusigazza omusango ogwo guggwa ennaku z'omwezi nga 15 January Ssegawa oba kyatategeera deni bwe gumala okuggwa tulinda judgment omulamuzi omumanya nti yani byabakamu omusuubira okulangirira akalulu ye asobola okukalangirira ye talaba kiri mu ggwanga gwolooza tayagala kubeerawo okuwaŋŋanguka kinyuma
kubanga eyo debate naye baddewo kabaaya ng'abantu beebuuza nti wadde Bobi Wine awangudde osuubira byabakama omulangirira. Kati ffe tugamba ne bwalangirira Mwami Museveni ffe tebatuwangula. Wano we tuli ne bwe bamulangirira ffe tetukkirizangako nti awangudde. Kati kagambe ne bw'aba awangudde ku mbeera eriwo mu kunoonya akalulu kiragira ddala nti tewajja kuba kalulu k'amazima na bwenkanya. Kubanga bwe kabanga weekali ndeka nange mpite mu kkubo lyerimu ng'omukulu oli bw'ayitamu ng'abalala. Lwaki mu bonna abeesimbyewo? Lwaki ono? Ate kati awera debate wejjidde Nti kino kye tulaba tutaddeko amaanyi mangi. nti kye twakalaba kino amaanyi ge babataddeko g'ogamba kye kituwa ansi esembayo Ekyo kyo nti tebajja kulangirira. Kakati byabakama wali kalese ffe ne tukeerangirira. Waliwo omulala gwe babuuza nti owaayi bwe tukuzaayo wali Kiggundu akalulu kano ddamu n'okatubalira n'akugamba kyasirikidde mundeke nawummula si teyawummula naye yakabaliranga kuki ku gun point. Kakati byabakama atugambe tumuyambe kubanga amaanyi gali mu bantu. Bw'oba otya okwogera oyo awangudde nga bagenda kukulangirisa omuntu omufu tugambirewo tolina kufuna buzibu ffe twekolera ogwaffe kisoboka. ate nga bino ebya Kakuume yabigaanye temulina kubeera waawo polling station. Yamaze n'akakkiriza protest vote ejja kukola nayo ffe tugambye tubala ebintu bino nti engeri omusajja ono gy'alina amagye amangi ffe twagala amagye gagabanyizibwemu gagende gagaana emikolo egyo okujaganya kugaanibwe n'okukuuma awo akalulu kaabwe. Ffe bwe tutyo bwe twawulayawulamu naffe nituga kati bajja kuba bangi bwe tutabateekako kali bonna beekuŋŋaanyize wano awali amaanyi. Amaanyi katugagabanye buli wamu okwetooloola eggwanga. Gw'obatemeetememu ogambe ebibiri mugende egindi kati n'abali mu lutalo nno baakomyewo. Bano bambadde simanyawa bonna bali wano. Loole tuziraba ekiro nga ziyingiza abasirikale abafuluma e Nakasongola nga bo bayingira. Olutalo lwatandika. Luno olutalo. Nze nga siraba lutalo. Gambye waliwo abatugamba nti si lutalo. Gwe bw'olabanga emmundu ng'evuddeyo. Kukuuma mirembe. Ng'embooka ate ku mirembe ki? Ani mumenyi w'amateeka? Mateeka ki ge tumenye? Ffe tulina bye tulwanirira. Tunoonya bwenkanya okwo kumenya mateeka. Kale yembeera eyo Kabaaya we bagambira nti buli omu afune calculator naye ng'abakulu bagamba nti tetubikkiriza temukigeza. Basobola okukigaana naye ate tusobola n'okugaana ebivudde mu kulonda. Ffe kino kyokka kitumala. Mwami Museveni tagenda kuwangula. Wadde ggwe byabakama otegeka kugamba nti awangudde. Ffe tugamba tawangudde kubanga ebibaddewo byonna obiraba osirise. Naye teri kyatalaba byabakama wabula bw'avaayo okwogera genda okulaba ng'ayogedde ebintu era tebikwatagana na by'alina kwogera. Ky'ogamba nti singa bino ebigenda mu maaso abaako kyayogera ekibafevalinga mwali badde mumuwuliriza. Abasirikale be bennyini be yawaayo okukuuma Bobi Wine bakubwa emiggo ng'ekyokuttale. Asirisa abiraba. Ne be bakuba bantu. Kati gwokeera otya enkya n'ogamba nti owaaye bwe tubadde mulingi nga tulwana. Oli gwe basibye emikono ng'ono si musibe. Mbw ate atali musibe awangudde. Naye ono gwe basibye akandooya gwe bawangudde. Kakati eyo eba fighting eri feya. Ffe mwateekawo okulonda. Ne mugamba buli myaka 5 tugenda mu kuvuganya. Okitegeera mukanaayo kyani. Kati ate bwe tuzza abaddala ate bano baleeta birala. Ffe tuli mu byaddala tubagambye. Tuli mu byaddala tebiriimu kusaaga. Era tujja. Kati ebyo byaddala by'ogamba bye mulimu Kabaaya oba enkyukakyuka gye muyaayaanira. Kamiliyoni ye yagambye nti temubanyumiza ebyo bya nkyukakyuka. Era yafunyeyo n'akasente yayongedde ku ke babadde baakamuwa. Oyo ye ebintu bye twabimanya dde ekisooka n'ennyimba ze zibivuunula. Neekolera maali aboogere.
kole mali dunia mali golooza bimeka bye balese wano mu nsi ensi etwemaliza mbwerere Chameleone abantu be bamuwagira era be bamusudde olwaleero takyali w'amaanyi naye kinkwasa ennaku nti omusajja oyo ngenda kukulaga nti Chameleone abadde wankizo nnyo okuba omugagga ennyo wano mu Uganda n'okusinga abantu abamu be tulaba abalina ssente era ng'asoloozezza ssente mu nsi ez'enjawulo mu East Africa ne mu Africa wano nga Bobi Wine abadde tagendayo nga Bebe Cool tagendayo nga ye muyimbi yekka afuluma n'agenda mu East Africa ffenna bonna n'abanyogoza n'azijja ne Kongo ewafuluma Lingala oyo omwami kati gambye leero ne bamumuwa ekkutiya 10 ezo ze bamuwadde zinza n'okuba zaaweddewo Chameleone ng'afunye ssente olulaba abakyala abalungi bayingidde mu biyigo ng'akasukayo eby'etaano bamwagale bafulume bagamba ani akasusa ssente bamusangawo ng'era ayimiridde akyali mu ebyo kati zaaweddewo dda era ogenda mulaba nga zzeemu yeetisse endala neffe ekitwewuunyisa ti ssente ezo ziweebwa omuntu omu era bannayuganda nziramu kyogera twongeremu jjiya mu kufiisa abayimbi bano omanyi bwe nti bwe natandika neŋŋeeyo mu bugobe yonna mu bugobe ne babugoba olwaleero bali mu bugoba naye wano twongeremu jjiya kye yakoze ekyo n'atulaga ti ate mumbuulira nakumbuulira n'omulala munne yagamba nze kasitamba nga ndi bulungi oba afuze emyaka 5 agenda afuge ne Kenzo n'atugamba wali emabega nti naye we yali yali alwanira nkyukakyuka naye bwe yatereera tebisobola babye ebimu kale kakati ndowooza musuuza tukeere ewuwe ku makya ffenna atuwe ye mugagga wano tulina omugagga ogwo ye Mwai Museveni bano batembeeta mugagga waabwe okitegedde bafuluma ebigambo bye batategeera kati musuuza mugagga nnyo yafuna essente gamba yafumbirwa omukazi omugagga Kenzo alina ssente ssebo yafumbirwa omukazi omugagga Kenzo talina naye emmotoka gy'alina baamuwampe naye oli ne bamuwa endala V8 tetubimanyi kakati ebyo ebimotoka babijja mu State House ayina eriwo eyiye gye yagula mpozi manyi gundi bagiyitaani Super Custom ayina emmotoka nyingi ng'aziguze ku ssente ze mu parking ya Kenzo waliwo emmotoka mmeka mu lujja gwozimanyi ziwera kale naye kansuubire mujja kudduka nabyo musajja yayimbira zi system volongoto nga yala zimuluma kati yagaggawala ssente era gye yazijja olabayo gye ze bamuwa ffe tubiraba ayina obuwumbi 13 bwa copyrightiro etaliiyo etambulira mu nsawo ze yagambye twagifunye tugenda kati ku mutendera gwa sensitization bajje bakusomese n'oli bamusomese enkola ya copyright then eteekebwe mu nkola mu mwaka gwe tugenda okusomesa okuli mu ggwanga lino mu biseera bya campaign waba okusoma PDM genda ogisome oyo nadduka kuba yasirikirawo ate PDM kati tubalengera bali mu geteyo tusooke tubasomese tumale tubawe ssente kati naye musuuza naye wazzeemu ebyo basomese muyimbi ki wano copyright agisomese muyimbi ki nze nga mpuliriza ebya musuuza nze nga nange nzija mutumbwe musuuza ayogedde agenda somesa nze teri kunsomesa naawe tebatusomesa ebyo bubbi baabo baffere olumala nga beetikka ensawo kati oyo gwe tutalaba nga yeetikka musuuza oyo kitegeeza ye aleeta kamotoka kwe kuduula okwo kwe balina kati musuuza alabika yajja nakamotoka ne batikka oli alina ssente olina mumulaba nga yeetisse waliwo ow'amaala ennyo ye yatulaze kawumbi n'akatulaga mu kutiya eyo kutiya ebaamu kawumbi ngimanyi nange eya white eyo bangi nnyo bazijjaeyo ne kaakati ne weewuunya mu Museveni afaaki ne bano baadiiba kati nze omu nange bwe nti neemalira okwesuulira abo kati olaba ne JB yafunye enkalo namulabye musajja wattu obwavu bubadde bumutta aludde ne Chameleone talina yadde akapikipiki
Jebbi wafunye ku ssente muganda waffe yoga ng'akutta mbadde n'ekitisaati ekyazimuwadde naye nga gwe wakutte bya mutwalo kali ke katutte ebizikezike kali tayinza kuwa era kuva dda abane ze bamufuuye ziba mu bbuutu kyova olaba ne bamudduka koyini ziba muli obw'olukumi n'essigala w'ebbomba kakati bwe mumusabayo mmwe be yakoze nabo ng'aggula bbuutu ng'ayoolayo ku biri eby'olukumi era yakikoze ne Jebbi bangi badduka ewa Chameleone kuggyayo balansi gw'alina mu bbuutu wabaayo sigala eccupa ya wala Johnny Walker ne wabaayo ne sigala ne ssente ezo eza koyini echenji ezawamu zibeerawo ebiri ate aba yazirya Chameleone agenda oyimba ewantu nga ssente yazimalayo dda akozesa ssente olunaku lumu obukadde 2 ye tombuulira ebyo akyabiyita ebyaluli mbu bakyakuyita ebujumbula kati buli ezikuggwako kyekikulabisa ffe nga tukulengera eri ng'ogenda owonyera bakuwe osabirize abayimbi bafudde wano ate mugenda tuwulira mmwe basajja mmwe mugatuwulira nkukakasa tugenda kulemezaamu nga wadde bino biwedde nga nekabwejumbira wammwe akoze byakola mmwe basajja mmwe tugabba teekako nnyo amaaso ate kati kye batayagala kubanga bagamba gavumenti yammwe ejja kuba nkambwe nnyo kyekyate kabaya kyoleeta gambye tugenda batunuulira nnyo nti ssente ezo zirina okudda tezaali zaabwe ezo ssente nga bwe muzitwala oba mugulamu ebikalu ensi ebadde eraba okitegedde tujja kubuuza gwe hiyo pesa yote olitoa wapi nga tamanyi sijui wagwa mwaka ki nga tokyayimba ogutubuulire otubuulire byolina bingi mu nju mu kisenge wabijjawa hiyo olitoa wapi nga talina kyakuddamu militoa huko kwa mwenye yiko gani Museveni nga tugamba teeka wali bano bonna kye bali mu kutya naye nze mmanyi nti gwe tugamba okgenda yaawulira ebigambo ebyo naye waliwo abali wali nga bamugamba twabba ebyabandi bw'ogenda ebyaffe nga bigenda tali kisibye mwami Museveni awo ye yeekooyera dda n'abaana be bamugamba taata awo nno wafu ng'ate yaayina ebbali eri bali ab'ebitogi ebimyufu n'ababadde abantu b'ennyo bagamba bw'ogenda ebyange biba biwedde kubanga ogenda okiraba ng'abagagga batono wano omugagga omu yenna n'amalawo Kampala ezo nga tukiraba bulungi nti ajja kuba mwavu singa ono agenda ng'ono ajja kuba mwavu ate si yaba omwavu yekka n'abo abaabimuteekamu ye twalaba wano omusajja eGambia wano nga driver alina emmotoka 7 n'emmotoka 7 nga ziri mannya ge naye ng'ate za pulezidenti kabyagenda okuggwa buli we bagenda ku hoteri nga basangayo Range Rover zikitazivuga nazivuga yalaluka dda byagula tabimanyi na gye biri ko driver munnange bintu bya mukulu tewabirabako ebintu ebyo kati naye wano bingi nnyo bye bayisizza mu bantu ne bakola bizinensi ne bagaya akabaaya yaguze wantu awo ne bagamba wali nabbi kakande wantu we naye nga bagamba ekiro omukulu ajja jeno ne jeno ye twamujja ku ntebe tayagala leero ne bombuza n'omugo waayi oyinza okukwatamu ayinza gireke jeno yawulira twamugamba ebintu bitono tumugamba osomeddeko eri international ogimanyi kati tubadde tukusuubira obitegeera gwe tokkirizibwa kusonga wali mu kikeeti ekyo wakyayiyo oli ku jeno omuto omukulu jeno muwozi Kanyerugaba yajja n'emuke nagawa emuke eri kigundi awo ne kipiika awo embeera tuwulira embeera emuke naye emuke olwairo n'omubuuza waayi entebe nga tugirengera weeri entebe mugireke takyajagala naganze kaneddireyo eri gye mbadde nkola ebyange
kati nekino tukimuteekemu yogera ne ku basirikale bano aba UPDF kubanga gwe komanda kati naye si asembayo oyo nekyo ekitiibwa kyali kimumala ssebo ne wano yali akoze ensobi okujja akole ki naffe bwe tujja nga weeyisa bulungi era tukuleka wali ne tukujjako kalanka katono ne tugaana esigalawo wali tukulage nti ffe tetwali ba mutima mubi nammwe temutulaga mutima mubi ne wansanyusa n'ogamba entebe tugireke iyo tugireke kale ezo ensonga we ziri Kabaya nga tumaliriza njagala tupimemukko ku grounds ez'enjawulo okusinziira ku ebyo byempulira naawe ombuli ekyolowooza waliwo munnamawulire yabadde atwaka ground survey nga reportingira Masaka eyo natugamba nti Abedi Bwanika ekifo yakimaze dda munnamawulire hayi kati oyo yayogera biki owamawulire gwoyogera biki ebyo bote bwewasoma amawulire twakugamba ne bwe yesimbawo kakiiko k'ekyalo LC1 tasobola bombi nga bwe bali tebalidda gurupu eyo erimu abantu bana bwe batyo nga bataano tuyina Wanaalanyi Ssewanyana tuyina Joyce Baagala tuyina Mpuuga ow'ekitiibwa tuyina Abedi Bwanika tuyina Sseggona ani omulala awo legendi abadde awangaalidde ennyo mu suuti mmwe temulidda nkiddamu temulidda naye ngenda yammwe ebadde mbi nnyo ye temulese nalegase yonna mabega wabula kyemulese balese oli yabba 5 omulala bonna bazze batwala kajja ekyo kye tuli bajjukirako naye tugenda beerabira bagamba Abedi Bwanika obuwagizi bweyongedde ku ground Bwanika yali yayo kakati Bwanika nga tannajja mwene yoppi gwe mujjukire Bwanika yali yesimbawo ku kya president ng'aba waakumeka kakati otya nnyo omuntu eyava ku bwa president nagawaayi awo busisobolawo ate nga we wali weetegeera awo n'ogamba waayi Kyagulanyi kannyambe kannyigeko wano mu kayumba k'essubi njira mbeera wano ate bwe weewogomamu ayiraba bye wakolayo ye ekibiina kye kyaddawa ekya Abedi Bwanika abo baleke tekyakola ne wano ne baleeta abo ab'essuuti be tuzze tugamba nti bazze bakola birala era bwe tuba tunuulira ffe ne tubagamba nti muzze mukolagana n'oyo gwe tugamba nti tema kikyo kyennyini bakola DF naye yalina ekibiina kye kwe yeesimbiranga ku kya president tewalabye n'omuyimbi yazze naggulawo ekirala ate kati yazina atuula ziwa neeyita eyo baafuuka gambye bali ku kyokya omuyimbi alina ennyumba nnene azina wali mukazi wattu omenyeka ki laga ddi ane bannange kiri wano ewannalukoola amuvuganya Hajati Farida Nambi kati abalonzi abooleza ne ku ngoye abafumbira ku buugi Kanso Nalukoola bana kumpaka ona n'ennywa kaona leero okuva ku makya mbadde sinnalya kintu nga nkedde ku kitebe eyo nasoose ku TV eyo naye andabiddewo n'agamba Akabaaya sooka ogiremu wano nywamu kajuisi wano ate tetutera kunyumya nno na Nalukoola naye ye muntu w'abantu ekitegeera mwogeza ddembe ate kati oli wuuli atuuse n'okwoza engoye kati yoza n'ekabuyonjo kyama bakulage bukabuyonjo obwoze kana akaluka bakazibulujja akalulu omusajja ava eri nejjambiya ng'atemaatema mbizzi aji nga yeesimbyewo ani gw'omanyi aji wano nga yeesimbyewo aji agamba tekimuganda kuwummuza jjambiya ye n'ava mu mbizzi n'agamba aji tukwagala n'amukwatako mu ngalo naye ng'atema mbizzi kakati ono mumuwe emirimu kati agonze katuuse okwoza engoye n'ettooya azoozi kabuyonjo kati ate kati we mugamba tuweeyo obukadde bwe buti nga muli ka gurupu nazo ng'aziba lwakuba abaana abo si bagezi kawempe mmwe bemmanyi ng'abagezi ayoza ngoye si ngoye mumugambe waliwo ekibulamu wano kibuguma ajjeyo obubiri ajjeyo obusatu buli watuuka ajjeyo ate nga bye twagala
bwamala ate mugaye kabuyonjo yiye eddugala ayoze kati mutuusaawo mujja kufukamira ate nga nkulayirira lujja wano mu Kampala n'okwetoolola mwe Museveni bino byonna bitunuulire ffe tukuba wonna twagala ababaka b'obadde oyisizaamu ebibyo olwero tukulabe n'ababaka 3 okwetooloola eggwanga oba onaabajja eyo gy'olimbalimba abadongo bo mufune 3 ekirungi ekiriwo nti olwero mwami Museveni atunuulidde akalulu ke ka puleesa ate tulonda olunaku si lwe lumu n'ababaka bo kati nkugamba wano okwetooloola mu Buganda naki togenda kulabayo n'omu eri afunye bani mu Kampala muzigete wano toyina bano positive beyongedde teri ate bakole kyabo tetubamanyi kiringa mu kalulu akaliwo k'obwa pulezidenti olinayo omulala gw'omanyi tumanyi Bobi Wine na Museveni abalala tetubawulira na bye bakola kakozo bakola debate yali ku NTV naye abantu babaye bagamba nti tebafunye Bobi Wine tabawadde kibadde basuubira aba bagamba je n'omugisha muntu ye yasinga mu debate oba wabiwulirako ate kati mutunuulira era Bobi Wine twalisinze oli akirimu teyajja yali yeebase anti kyekiri kye tugamba nti emyaka gituuka ne gikuboola mu bintu bino kakati emyaka bwe gimubodde bali okufuna ennooma gy'atakyasobola kgenda nti ye mukoowu kati mwate babakuba bukubi bagaate owaffe takyasobola kutambula eyo ate ono agendayo tubadde tulinze bamulonde bulonzi kati olumu balina mumukaka tugende omusajja anaafiira mu ngendo okitegedde mumuwummuze kale lujja embeera eri nti amazima abantu ge batayagala kumanya ensi ezirimu abantu abalabu kituuse ekiseera ne bagamba nti omuntu ono emyaka gy'alimu ajja kulemesa generation eddako okuba nti etambuza bulungi obulamu ne bagamba wadde obadde mugagga naye eddako ebbali oleme kutawaanya bavubuka bano nti ate tusitule omuntu kaliba ate tumuzze eno ne bateekawo ebintu nti bw'okula tukuteeka wali ne tukulabirira ng'oli wali then generation eno ne yeeyongerayo ey'abaana abato bano tikuba bw'onaalwala ojja basumbuwa n'engeri gye wakola wali bakuteekamu buli ky'oyagala n'osigala kuzannya buceezi buludo kulifuleesinga bwongo kitegedde ne sikulembera nti oli mukulembeze kati osobola okuvayo n'oleeta ebipya ebinaazimba eggwanga tebiriiyo ekisooka naawe tobiraba togenda mu bantu n'abagendayo batyayo abantu bo kintu kiseera kituuse ti okunoonya akalulu ka NRM muyina kwegatta kanywa babawe n'ow'emmundu kati nga tutuukaawo ako kaba kakyali kalulu kuwenja kalulu kalulu waalizza ewange nonnyumiza bulungi ebintu ebyo kati okimanyize sirabangako NRM ajja wange kunkuba kikopo ate ku kyalo si kibi kubanga nange nina gwe nnumba nga NRM ne muganda munnange olwakino na kino wali badde neegattako ne tuggusa kino naye bo kati baatya newange tasobola kujja n'abiŋŋamba akimanyi nnyinza omutwala emisinde naye ng'ate sisobola n'alibadde nkunnyonnyola bituufu gwaze okundokola n'enkulokola bwe bito ebitambula kale olwaliro tugenda kubanga tukoma wano naye embeera yeekyagenda mu maaso tujja kudda nga tubabwa ground nga weefaanana abasajja bakambwe naffe tuli bakambwe fe just tugambye tukuuma kiri tayimu musango ogwo guggwa 15 January bwe kimala okuggwa lwojja okumanya bulijjo tuli batiitiizi oba tuli bakambwe fe tulinda tukuba tulinda kimu kukulangirira Bobi Wine kale katulinde tulaye gye binaggwera naye nga Kabaya akyalina enteekateeka y'okuddukirya abaana b'omu ghetto yenna alina kyayagala okuwa abaana ba ghetto Kabaya waali nnyo osobola okumunoonya ku TikTok ye eriko erinnya Kabaya n'omuweeza akameseji n'abeera ng'ate abikima ebintu tiimu ebinona nina tiimu ebinona gwe kasita onkubira akasimu
nga nkusindikira omuntu mutuufu nnyo bw'obimuwadde bw'abireeta era ne bw'abireeta bw'abireese bwe tubitwalayo nejjo nabaddeyo naye nga kikulaga n'abalala tebaafunye nga bazirwanira kansuubira ababirina bajja tuwaayo kale ne Kabaya ng'omuntu oyinza okubeerawo ky'oyagala okumuwa ng'omukooneramu naye tuli ku mulembe ogw'okwebaza Kabaya togaana ng'omuntu abeerewo n'agamba nze ku bigambo bya Kabaya nyina kyenfunamu onfuna bulungi n'obaako ky'oyagala omuweereza so naye era osobola okumunoonya mu ngeri emu ku TikTok ye Kabaya n'ofuna engeri gy'omufunamu oba n'abo abazze bantuukirira ntera obba waakanamba ke ne mufuna engeri gye mukwataganamu naye bakakuggyako lujja bakansabasaba awo bagamba munoonye batuwaayo ne ku ssente ne bagagenda oguleyo ennyama kikulu nnyo ekyo genda okole bw'otyo ekitegeeza kizaamu genda obaweeyo ku kino bigguka kyakabi kale tunadda mu vidiyo endala tubagamba Kabaya ye waffe essaawa yonna akaseera konna nze lujja akuume